Wasuzote mna Uganda zukide ku Bukedde TV. Amanya nze Aloysia Kizito. Lero nzize ne cardio workout. Cardio kitegeeza tugenda kukola ebintu ebyanga ebisinga bikwata nnyo ku mawugwe n'omutima. Kale munafaali eyo bana ba boda osula mu mpewo, osula ovuga ntwanga, abakyala abakeera mu butale, abakona kasigala. Naddala go omuntu anya sigala weetaga lisite dakiika 3 okubanga otawanya ku mawugwego obengo ogagogola. Kawaka otukalero kajja kukolera nnyo. Junior Mwoli tuyingire warm up. 5 4 3 2 aya jumping jacks zijja kubeera 20 ombeera ya mpola mpola. Jumping jacks obeera ku bugere butini, toyina kulinya kigere kiramba, tekiba kirungi ku mavivigo n'omugongo. 5 4 3 2 and 5 4 3 2 and 1. Ayo genda kwata wansi mumbera bweti ku side ne side, pole 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 pole. Junior togenda nnyo wansi okutama mu katini, tukyabugumya binywa ebyo. And 4 3 2 and 1 katrot katini. 5 4 3 2 1 aya. Katrot katini nnyo. Today mu jumping jacks. 5 4 3 2 aya. Set ey'okubiri speed erinnya linnyamuko. Workout ya lero wagenda kubeerawo enkyukakyuka entonotono. Tugenda kukola set 3 zijja kuba sakets 2. Ekyawukanako ku kya bulijjo zibadde nga sets 2 nga ne sakets ziri 3. 5 4 3 2 and 1 mpaka trot seconds 10. 5 4 3 2 jangu wansi. Akijja kumpamu kajampa katinitini mpola mpola. Junior kiri kitya ovako wansi katinitini. And 4 3 2 and 1 duka mukatini. Seconds 10. 5 4 3 2 aya wano. Junior seconds 10 jumping jacks. Linyisa ka speed. Set esembayo ya warm up. Tuyingire stretch. Aya katrot katini. 5 4 3 2 wewe. Junior squat yayo jikendeze, tukyabugumya mubiri. 2 and 1 koma oduke mukatini chini. 5 4 3 aya twende. Kiki yonge lijambo sana uroko pongero kujja wagulu. 4 3 2 and 1 tugenda gola ku masozi tandika workout ya lero. Junior inire mumbera bweti kigere kyadde okukya kono mu maaso bweti yoneje ku broko kwa kono. Masozi y'essambi ez'omaaso wano ze tuliko wano wenyini. 4 3 2 and 1 tukyusa tugenda gola okukuwa kwa kono maaso y'ekisambi ey'omaaso eno yenyini. Aya aya ebigere wayi oke wansi. Junior kira ddala wansi baba. Tugola amasozi ekisambi ez'omunda.
kakati ogenda kumpa emikono emabega ebigere bigende wide ukole side lunge mumbere yakatawi esira lyonna lijja wano toluma mannyo yanku side endala wulira ebinywa byonna nga bitambula ddayo omulundi ogusembayo ayakwata ku mazzi katini nnyo tuyingire wakawutu yaffe exercise esooka 4 punches zijja kubeera cross punches ne 4 squats tugenda kikola emirundi 3 nze wendi woli na mutima era wakkiriza okubaawo kakati tukatandike punches zigenda kubeera bweziti okyusa ekigere side ne side emirundi 4 male tukole 4 squats mbeera ennungi squat focusinga nnyo ku magulu focusinga nnyo ku muscles ezakabina hamstrings aya twende 1 2 3 4 pa squat 2 3 4 neera 1 2 3 4 ng'okyusa ebigere 2 3 4 dayo 1 2 3 4 1 2 3 4 setezimbayo 1 2 3 and 4 akatyamu katroti katini nnyo tugendagenda mu seal jacks fanako bweziti emikono ogiza amabega bigabega 20 10 more 5 4 3 2 and 1 tugenda wansi kneeling push-ups exercise efaananako bweti kikyosooka okugenderera kabina munda ekifuba mu maaso kati oba ogenda wansi enkokola zidda amabega mu mbeera bweti nojja waggulu kuzimba kifuba kuzimba mikono olubuto nalwo nga lukola exercise eno abakyala bagamba nti oyagala kusala mikono eba ekuyamba nnyo eni atwongera 5 4 3 2 and 1 jangu waggulu tuddayo 4 punches and 4 squats kati njagala oyongeremu ku speed ngumira era 1 2 3 4 ng'okyusa ekigere neera 1 2 3 4 go 1 2 3 4 seti esembayo 2 3 4 1 2 3 and 4 seal jacks magale tulesa akantu kali basic omuntu olina okubaako ekyokola watandika exercise naffe buli kimu ekisobola ekiriwo leero noba ng'ofunamu ongera 5 4 3 2 1 kneeling push-ups wansi junior kiri kitya steady enkokola zidda mabega noba nkozesa emikono mu mbeera ennungi omugongo nga guli flat olubuto tight ongera 5 and 4 3 2 and 1 ay jangu waggulu 4 punches 4 squats aya 1 2 3 4 and 1 2 3 4 go 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 engumi nga kyekyo torawundi nga mugongo junior esira yonna ku magulu 1 2 3 and 4 seal jacks twende mpola mpola emikono ngoza amabega njagala oze emikono amabega gesira ku bibegabega omuntu aliyo kankulambula kijja emikono gija amabega mu mbega bwe oyiga mugongo wano nebibegabega mpa 5 4 3 2 and 1 push-ups abakyala abagala osala emikono abaami abagala ozimba emikono okuzimba ekifuba eno yentandikwa ya push-up omuntu gyosobola okukola
ofunamu obeera waddala. Junior, Yeah. eno njiwereza Fatima Sulaiman. Omukyalo oyo yaŋŋamba nti ssebo oli ogamba Kampala eriyo abanene munaye Masaka nze nsingayo kyokka mumalirivu alina okusala omubiri ngakola naffe exercise mpa 5 and 4 3 2 and 1 water break.